Muwulirize abeeyo, abaami n'abakyala, abavubuka n'abatenyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason Tino ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Omukulembeze wa Tanzania Dr. John Magufuli yalagidde okugoba kw'abakozi ba gavumenti abawera kumpi 1,000 oluvannyuma lw'okuyisa ekikwekweto eky'okuzuula abantu abatalina kubeera ku nkalala za gino emirimu, kubanga Tanzania ekozesa ekitundu ky'ensimbi zeekuŋŋaanya mu kusasula emisaala gy'abakozi baayo. Wabula ng'efiirizibwa obukadde $2 buli mwezi okusasula abakozi abataliiyo. Dr. Magufuli yalagidde emisaala gy'abaana abakozi ab'ekimpatiira okuyimirizibwa. N'alagira ne Ssaabaminisita wa Tanzania okulangirira ebifo ebibadde bimaamiddwa bano abajambula. Nga kw'otadde n'okunoonyereza ku bakozi abalala ababuusibwabuusibwa ng'ebipapula byabwe eby'obuyigirize bikyaliko akabuuzibwa. Kubanga abakozi abawera bateeberezebwa okuba nga balina ebiwandiiko ebijingirire oba nga bakozesa ebipapula by'ab'eŋŋanda zaabwe. Ku nkalala zino kwabaddeko amannya amajingirire ag'abafu, abasibe awamu n'abaawummula. Ng'abakozi bano bonna abataliiyo basasulwa. Wabula ebitongole ebiwola ssente naddala abantu abafuna emisaala nabyo bikoseddwa nnyo ekikwekweto kino era ne bifiirwa ensimbi kamaala. Kubanga enkumi n'enkumi z'abantu abaali bateeka awamu n'okwewola ensimbi mu bitongole bino baali bakozi abataaliyo era nga gavumenti yaggaddewo akawunti zaabwe olw'ekyo. Wabula mu kaweefube bw'okumalawo obuli bw'enguzi mu Tanzania, Pulezidenti Magufuli yeewaddeyo okumalawo abakozi b'ekimpatiira. Era naawe abakungu b'ebikwekweto bino ebbanga lya ssabbiiti 2 zokka okubagombamu obwala. Eddwaliro ly'Ekiwa erisangibwa mu kibuga ky'Embaale nga buli lunaku lirongoosa wakati w'abaana 5 n'7 endwadde z'omutwe, abantu bangi ku Semazinga Africa batindigga olugendo okuleeta abalwadde baabwe kubanga eddwaliro lino lye likyasinze okulongoosa abaana abalina obulwadde bw'amazzi mu mutwe okusinga amalwaliro amalala mu nsi yonna mu myaka 15 egiyise. Buno obulwadde bwe bayita hydrocephalus buva ku mazzi okugenda mu bwongo bw'omwana ekimuleetera okuluma omutwe olutakoma. Busobola n'okuva ku bulwadde bwa meningitis oba amabwa agatanye era nga mu Uganda buno obulwadde bwa hydrocephalus businga kuva mu zino endwadde. Abaana abazaalibwa n'olugumba olwesimbye mu mugongo nga terukuze bulungi nabo batera okufuna obulwadde buno olw'amazzi agava mu mugongo okugenda mu bwongo mu bungi. Okugeza nga mwana muwala Nuuru ow'emyaka 11 nga bamuyita omwana ow'ebyewuunyo eyanunulwa abajaasi b'Amerika mu nsi ya Iraq wakati mu kanyoolagano. Naye nga wakayita emyaka 10 okuva Nuuru lwe yalongoosebwa mu nsi ya Amerika, embeera ye yatandika okusereba olw'ebbula ly'abajjanjabi mu kibuga kya Baghdad ku butaka. Nuuru yaddemu essuubi ng'afunye amawulire nti wakugenda mu ddwaliro ly'Ekiwa okumujjanjaba era nga kati wakulongoosebwa muli n'eddwaliro erijjanjabya abaana abasoba mu 1,000 mulamba. Mu Mumbai abakyala bavuga eno entambula giyite rickshaw ekitakkirizibwa mu mateeka g'ewaabwe. Nagano MC yalakaagakuwe. Ngera mu bitundu ebirala abavuzi b'emmotoka batera okuba abasajja naye nga gavumenti eteeseewo enkola empya mu Maharashtra, ekibuga ekikulu mu Mumbai. Waliyo enkola ey'okuyamba abakyala okutandika okuvuga era ebitundu 5 ku buli 100 eby'abakyala be bafunye pamit. Eddala eddene mu kuyamba abakyala okufuna emirimu n'okuyoola ensimbi. Abavuzi b'emmotoka bano bafuna $5 olunaku ezirabika ng'entono naye nga y'entandikwa. Okuvuga emmotoka kuyamba abakyala okweyimirizaawo, ekiyambye okukyusa embeera n'okuba n'ekyokukola. Bano b'abakyala banaasobola okukola mu nsi ya India naye ng'olw'okuba obulungi kw'abakyala kino kyetaagisa. Abakyala abasoba mu 5 be balaze nti guno omulimu bagwagala naye nga abakyala 4 bokka be bajja okugezesebwa. Bangi bajeregebwa olw'okuba nga baagala omulimu guno era bangi bababuuza banaasobola batya okukola guno omulimu ng'ate bamaama. Naye bano abakyala bagamba kino bakukikola okulaga abalala ekyokulabirako. New Delhi ne Ranchi batandika eno enkola ey'okuyamba abakyala mu by'entambula. Abakyala mu Mumbai bo bavuga abasaabaze abasajja era entambula ze bakozesa zitoneddwa mu langi ez'enjawulo. Ekyebuuzibwa kiri nti bano tebatidde kuyitibwa bakyala baddereeva. Mohit, omu ku bakyala baddereeva, agamba bo nga abakyala bamanyi okwekuuma ku nguudo za Mumbai ng'era beetegefu okukola n'amaanyi mu kuvuga okutuukiriza ebirooto byabwe. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Oyo abadde MC Yala n'amawulire gaffe ku ngoma ng'era bulijjo akikolera ddala bulungi ddala. Ne ku luno ekizimba kyabise, Edward Ininful yalabye ekkubo. Aba British Vogue baali tebafuna nk'omufirika mu kifo kya editor naye ne ku luno wuuno. Ono musajja mukulu omulimu agulina mu 5. Ono mwami omunaggana ali luno akubye ebinyonyi 2 omulundi gumu. Ininful amanyiddwa mu by'omuziki, eby'emisono era ne mu Hollywood walinnya. Mu 2011 yali musosoze mu W Magazine naye yatandikira mu bwamodo mu UK ku myaka 16 era ku myaka 19 yafuuka director w'akatabo k'eby'emisono era aweebwa ekitiibwa olw'enkola ye. Ono akoze ebyafaayo ng'omusajja omufirika mu kampuni ya Vogue, kino kisufu mu nkola y'omwenkanonkano kuba abeeno abakyala be badde bateeka ku mwanjo okumala ekyasa. Okumala akabanga ku by'emisono ne sitayiro Enigfulu abaddeko ng'era we twogerera Enigfulu yatwala eno magazini ng'era buli omu aliize kulaba kapya kikazzaako.
ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike gano ge mawulire ku ŋŋoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera engoma